Kulamusizaako gwe wenda mpuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo era zigometa yaffe leero etunuddeko mu fields ez'enjawulo naddala mu kisaawe ekya entertainment. Waliwo muwala wange wano atera okuŋŋamba nti yandibadde ebintu bino naye abikwasaganya wano ku Uganda at large, nange nensalawo leero muleete wano mu mikwesese ku bibulooka byaffe wano wetutudde abeeko byatubuulira. Nyabo sooka weeyanjule ate tubuulire mawulire ki g'otuleetedde. Erinnya lyange ndowooza mugenda kumpita Madam X. Madam X? Kale, okay. Kiki otuleetedde olunaku olwaleero? Olunaku olwaleero mbadde njyawo nendaba abantu engeri gye batuguliddewo eno Chinatown Superstore, wagirabyeko? Chinatown Superstore eri awo ku Lugogo Mall. Abantu bangi bagenzeeyo naye okusinziira ku butambi bw'endabye ndaba ntugamba oba ebintu balinga bagaba ebyobwereere naye abantu bangi bavumiridde ekintu kino, bakivumiridde, abamu bakisanyukidde. Bw'okyogerako okiggwe nga ggwe? Nze ndaba nga kirungi eri abamu ku ffe abatasobola oba kubajjukira batuleetedde engoye ku miwendo egya wansi, eby'omunju, eby'amasannyalaze. Abaana bagambye bafuna amasumu wali ku bbeeyi eya wansi. Ndowooza ffe kitukolera ng'eggwanga. Batunda biki na biki bo nga bo ebintu ebiriyo? Anti nkugambye batunda engoye nno ez'akabi ku bbeeyi eya wansi bulijjo ze batuseera. Eby'amasannyalaze, eby'omunju, buli kimu wali bonna okifuna ate ku bbeeyi eya wansi. Abantu basanyufu kyolina omumanya. Naye lwakuba abantu engeri gye bayiise ennyo, waliwo ekiseera we batuuse nga baggalawo kuba abantu babadde bangi nga abamu bayinza okukola ki, okwebba oba n'okubba oba n'okuziyiira ne bazirika munda. Anyway, Katonda yasinga okumanya kyonna ekiri emabega w'ekyo, naye nga bo abatunuulizi bwe bakiza ku sayidi endala balabira ddala nga abasuubuzi ab'amaduuka mu tawuni mu Kampala bagenda kufuna obuzibu olw'ensonga nti kati bano batunda ebintu ku ssente eza wansi, ate jjukira nti Bachina. Kiba kitegeeza nti abaali badde nga bannamakolero wano, kitegeeza nti kati ate ebintu babeera babisaze ebbeeyi babiteeka awo mu China Mall, mu China Store, bagita China Store, Chinatown Superstore, ne babiteeka awo okukakkana nga babisaze ebbeeyi, ekintu ekiyinza okubeera nga kikoseza ddala omusuubuzi ono omulala owa wansi. Jjukira emirimu tewali e Uganda, abantu bakyekalakaasa olw'emisolo emingi. Kale kwegamba ekintu ekyo tekisanyusiza nnyo bantu. Okiraba otya? Nze mbadde ndaba nze ng'omuvubuka kiba kinkolera kuba kati ebintu ebisinga mbadde nsobola bifuna ku bbeeyi eya waggulu, kati ate sisobola kugenda eri ku bbeeyi eya waggulu n'endeka ebyo badde nga nti iPhone kijja batunda ssente entono ennyo. Ndabyawo iPhone X 45. Are you sure? Yeah, very sure. Kwegamba mmwe nga mmwe basireeya kiba kibakolera. Naye waliwo abakyala bendabye beekalakaasa mu kibuga, babadde beekalakaasa ku lw'enguzi nga bawakanya enguzi nga bali bwereere, amabeere gali bweru, basiizeeko kala ezabendera ya Uganda, naye nga poliisi ebakwata. Era myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Metropolitan Luke Owesigire bw'ati ategeezezza nti babakutte ku CPS olw'okuba nti babavunaana emisango egy'okuba nti beeyisanga ekitagasa. So se nendowooza nti babano ate beekalakasa lwa miwendo gya bintu biri bye batunda ku ssente entono nti basazeewo bajje nga beeyambudde, kuba ndabyeko omukyalo omu ng'ali mu nnika. Ndabyeko omukyalo naye balese ne batasinga basirikale basajja kubakwata kubanga nga bwe mmanyi abasajja baffe. Anyway, awo tuveewo. Gulire ki eddala lyoleese? Tubadde tulyawo nga Gravity omutujja omanyi alinayo ekivulu mu maaso awo. Alinayo ekivulu mu maaso Gravity. N'agezaako otegeeza abacriticizing Bobi Wine nti tebaali mu criticizinze kubanga Bobi Wine yaludde mu industry, musajja w'amaanyi nnyo mu music industry nga ffenna we tumumanyi. Abacriticizing nti bayimbi abato ate mu industry bayinza okwagala
okritisizing omuyimbi omunene nga Bobi Wine ekiyinza obbaleetera okwonoona oba kariya yaabwe. Nawuliddeko ko ng'ayogera naye yagambye kyenzijukira yagambye nti bo be bayimbi abanene abaliwo kwegamba abasobola oba okwogera ku Bobi Wine mu ngeri yonna ne batafuna nnyo kukosebwa kw'amaanyi nga naye yeetwaliramu nti omu kwaba bayimbi abanene. Naye era Gravity muyimbi munene aluddemu industry. Ali loko ali international. Ali loko era omusajja aludde mu industry. Aludderuddemu kale katugambe nti aludderuddemu. Naye kwegamba abayimbi ensobi gye bakola kwegamba beesiba nnyo ku Bobi Wine. Zenyinza okugamba baali badde balaba Bobi Wine ng'omuntu bamuyita Bobi Wine baali badde bamulabira mu biti bibiri ng'omuyimbi ate nga politician. Naye kati bo ng'abayimbi bagatta byonna balowooza nti Bobi Wine bw'aba takwogeddeeko togenda funa abantu. Bobi Wine bw'aba kwegamba omulumbaganye ogenda kufuna kwegamba popularity page ye betambula ennyo abantu balabe ennyo amawulire okola amawulire. Kati Gravity nze mulabira mu kiti ekyo eky'abantu abaayagala okuzimbira ku Bobi Wine. Naye anyway buli omu yamanyi ng'egyazanyamu empiki ze naye ng'ekituufu kiri nti tewali nsonga lwaki abayimbi bali badde ate bakritisizinga Bobi Wine. Simanyi nga politician oba nga omuyimbi ekyo nakyo kiri awo kubanga Bobi Wine si munene yekaaliwo waliwo Chameleon waliyo Bebe Cool we bagamba bebe basatu. By the way Chameleon yabadde alinayo ekivulu ku Saturday ku Comparison Hotel era nga abantu babaddeyo okumuwagira baganda be bonna mama we ne taata we babeerayo nga bulijjo babeerayo abo tebabulayo babeerayo. Ne Chameleon ebifaananyi bye nalabyeko alina kasikaati akakundi akakoti ke yayambadde nayambala akasikaati kugamba n'amazina ge yabadde azinira muka fashion yagireese mu ngeri ye kubanga bo abo babaayo kati baganda be balina okubaayo baganda be babaddeyo naye nga sala bayimbi balala babaayimbi by the way tewabaddewo bakatunalizers tewabaddewo kugamba bayimbi basookawo era zabadde ziri ssaabantu za 3 ndera kikanga 10 awo Chameleon n'alinya ku stage n'alanuka kubava bakula ennyimba ze zonna. Tewabaddewo bano nti ate wana basookewo bakatunalizers nedda ebyo tebyabaddewo yadde n'akamu. Kati nga nno twabadde tulyawo nga ku Lwokutaano anti wabadde ebivulu by'abantu babiri. Atulina Mudra the viral Acidic vocals ye kikyenga yakiyise ndi musoga Abitex yakibaddemu era nga abasoga bangi bavuddeyo okuwagira omwana waabwe Weibinda njagala okubulira bazze bangi nabalabye bazze abasoga bakata Mudra omutima gumwabike kubazaaweze ssaawa emu talina wadde omuntu ssaawa 2 talina muntu. Ku TikTok waliwo omuntu yagambye nti Abaganda nti bo balina ebyokukola basooka kukola ne bagenda mu bivulu mbwe abasoga bebatalina byakukola nenda banga ate babitutte tribal abasoga abo babadde bazze kulaga mukwano ate eraga bweki kugamba nze nakyagadde omanyi lwaki yalowoozezza tayito yene yalowooza okubeera nti atuuma ekivulu ekyo ndi musoga yabalidde ddala kubajjukira nti kati Acidic vocal engeri gyali nti taluddeewo mu field kwegamba kyandibadde kwegamba kizibu oba oliawo okuŋŋaanya abantu kuba tulaba ebivulu nga bisala abantu bangi nnyo. Fikifameka kyamusalako ekivulu ekyasooka ayinza okunyumiza kyeyagwako kati n'Acidic vocal naye ngera Mudra byasoose okubeera mu bitengo nga talaba ku bantu badde mu bitengo naye bambiza aweze ssaawa nnyo abantu ne bajja okumuwagira bo babaddeyo bangi oza babadde bakyali mirimu naye era babadde bakyali mirimu naye abasoga bakoze ekintu ekyamaanyi ate si be bokka be babaddeyo si be bokka kuba nti ye yagaye nti ndi musoga era nabo kituufu ne bajja taata we ne maama we balabyekaawo nga bakola ki babaddeyo nga bazze okubeera nga bawagira omwana waabwe ekintu ekirungi ekivulu tebyabasaze sijjaga nti byabasaze kuba simanyi oyinza okwesanga ate omutegeeza agamba kyamusaze yadde ng'olabye sisuubira kuba nti byabasaze bonna okutwaliza wamu kati ewa Mudra waliwo n'omwana ayimba simakanyimba bankyawa abaana bamuyisizaamu awo naye ate nga saalabye oba tugambe oba ddoboozi lyettono kuba bagambye figa kyekyo alina nnyashi yabadde ayambadde bulungi naye ng'okuyimba mbw ayimba ototuni waliwo omuntu omu yagambye yagezezaako banyenyeza olira omuntu omu yagambye nti guno gwe muntu ogusoose omuwala okubeera n'ennyashi
mbw abasajja ne bamugaana ne bamugoba ne batamusanyukira mbw wakiri baali mukazi wattu yakanze banyenyeza naye nga bo bagamba akaloboozi mbw akaloboozi kabadde katono nnyo noba teyakoze luhansoozi omanyi nakyo nakyo ekirabika kyamuguddeko bubyoba osanga abayimbi abasinga tebeefaako omanyi kati okuyimba sijasiti kuyimba kuba buli muntu yenna asobola okuyimba nange nsobola okuyimba nsobola okuyimba baba blackship nsobola okuyimba kyovulaba nange nja kuyimba naye ekikulu practice ndaba wano Spice Diana babadde nga bamukomplainingako nnyo nti live ze bw'abata vuko tevaayo bulungi naye ate mabegakaawo kirabika lutalo yamukwatako kuba balina akayimba kaako kano akayimba ako bakayitaani akayimba ako kebayimbanga ne lutalo ku stage naye okusinziira Spice Diana alina eddoboozi nekireka nga yeetagamu okupracticing okubeera nti eddoboozi limaturing naye kati okusinziira ku nga bwendaba nga bwe nawulira ku stage nga bakola akayimba ko ne David Lutalo ate kukubanga mubutuufu eddoboozi lyakola ki mukwatamu kati abayimbi tebeefaako kati omuwala oyo bamuyitaaniye Gloria Bugi alabika ye bwe yakola akayimba adda mu kunyenya nnyashi nakwera bandowooza bw'atyo ekintu ekitakola kitakola nerabye noono omuwala bamuyitaani Winnie Wamami ye ate babadde boogera ku biki olugoye lwo lwabadde distressed naye nga nze simanyi nsonga lwaki ojja oli half naked ku stage leka nawe kyabadde tekiri necessary ebbina lyabadde abasasudde nze nange kenyini bwe mba ngenze mu show mba njagala ndaba ku nnyashi kale yo yagibalaze kale naye nga ffe nawe tukimanyi nti nno Zari ne Shakibu bali bafunamu obutakkaanya tuvuddeyo tuveeyo kasi totandise okugamba nti naawe amabina bambi Zari ne Shakibu nga ffe nawe twabimanya naye kati abo bali ku kijja amazima ndowooza batuuse ekiseera ne beebuulirira nze sijja kulimba mawulire ga Zari gantama ebyo byantama ndaba byaggwako okuva lwe yagamba nga tugenda mu kalulu akabbira biri bugobozi bikira mwenye mu kampeni mwebe yagamba mbu twagala abantu abalina credentials mabe bwana ate credentials nantama naye kati kale tugabagaba mawulire kiki ekiriwo wakati we ne Shakibu anti byonna twabimanye ebyabaawo ne Shakibu kati aleeta ekintu ku mmeeza alina kyateekawo ku mmeeza oba osanga kirabika yakyuse ndowooza Zari n'alaba nga alina kati byamuteerako ku mmeeza kwe kuvaayo n'akola ki n'amwetondera era ne Shakibu n'alaba nga ekimyula kye talina kyakikolera n'akisonyiwera balabiddwako mu kavidiyo akamu night club emu nga bazina bwe beekuba obwama nga banyumirwa banaakola ki musajja wattu naye mabegakaawo jjukira nti yali birthday ya muwala wa Diamond Platnumz anti byebyo ebyabaawo era byebyabacankalanya nti oli ayita atya Diamond yeeka ate nga tosobola mugaana muyita kuba oli tata w'abaana waliwo n'ekiseera Zari bwe yasangulira ebifaananyi ku social media handles ze ebya Shakibu n'abijjako n'abisangulako naye oluvannyuma ndowooza nga amaze okumwetondera ku biro ebya Diamond Platnumz n'asalawo n'abikomyawo era ndowooza nga bwe yamwetondere ku mulundi guno nalabye ennaku zino Shakibu alina edduuka mu Kampala batunda ngoye edduuka bulijjo alina bambi baliyita Charm Collections atunda ngoye z'abaami oba ngoye z'abaami naye omanyi bwe gamba amawulire gano ennaku kati ndaba Geoffrey Lutaaya ng'amawulire galaga ku TikTok naye abeewakanye nga bagamba nti ye ne Fade Nakazibwe something wayase jjukira nti Fade Nakazibwe kyajja azaala omwana omulenzi abadde alina bawalajja nabo okukaba abadde alina Geoffrey Lutaaya mukyala we endowooza alina amatovu alina abaana nga 5 kati Geoffrey Lutaaya ng'agamba nti abantu baali badde beegendereza nnyo yadde baagala views baagala biki naye bayinza okuboonoonera bayinza okuboonoonera naye awo ani gwe boonoonera kubona amawulire mayi bagamba nti tewali atera kati ne bwe yeewakana si kibi muntu kwagala munne bantu bontu anti bayinza okugamba nti MP ayenze tomanyi nti kati gundi MP kyogamba ekyokubeera MP kimujjako busajja abasajja tubamanyi n'abataano babawasa kyekyotegeeza tekimujjako busajja omusajja wa ddembe okuwasa oba 5 maama naye bambi yagamba nti bantu balekerawo nnoonya amawulire mu bannaabo boonoonera omanyi amawulire bagaleeta bwe batyo amawulire gajja be gatyo mpolampola nga bwekusaaga kumbe bigenda mu kalulu tugenda mu 2026 ogenda okukakana nga bakukubye bagamba batya left right and center nga bakukubye
left right and center era kakatanga muganda wange tofuuse bisekso babitandikire mugenda okubaliriza ng'oli bisekso anyway tusiibule tuve wano obaganya okwogera erinnya lyo amannya ndowooza omulundi oguddako bwe tunaaba tusisinkanye bamikwano leero mbadde madam x. Alright, Uganda at large nga bulijjo yebadde emboozi yaffe eyo ku bibaddewo wano nawali naye ng'abakyala poliisi beekutte mu Kampala mu makkati awo ababadde beekalakaasa olw'obuli bw'enguzi bendabye ng'abakyala abazira abakoze amawulire we buzibidde olunaku olwaleero. Tuneeyongera okubeera nga tubimanya wano ku Uganda at large nga bulijjo kwe tusinzira okubeera nga tukubuulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.